mbaniza nnyo ku YouTube channel yaffe Nava Media nange mwana mwala wa Asha nafanna matovu banange mwasibye mutya muli mutya kazibirenti muli bulungi nnyonyi ndala ate nga munange nkujukiza gumpya subscribinga onyigawa wali akadebuli wetu eta tuberenga tukwa notification munange nze siri bulungi nakamu omuyimbi waffe omwagala w'abangi atuyimbira obuyimbo bw'omukwano bwe tuweereza ku ba boyfriend bwe tuweereza ku baagalwa baffe munange ate teyazeemu naagwe eddalu omuyimbi ono amanyikiddwa nga Jamie Kalicha muyimbi mulungi muwandiisi mulungi ate nga ayina talenti bannange omuyimbi ono yalwalako emabega ne bamutwala mu rehab era omukulu eyamutwala omwe bakulembera ekikoosi ekyo omukulu Misach Semakula papa munange be bamutwala mu rehab omukulu oyo n'atereera tubadde tukyali awo ateredde ate akomyewo atandise otukuba omuziki ate teyazeemu ggwa ddalu munange kigambibwa mbo aluddewo oko nga era eddalu lizeemu naye ate abalala bagasoma agali mu nkubagama nedda ono si ddalu zino mpeewo zeewaabwe aliko ebyewaabwe bye bimusumbuwa omusajja ono muwandiisi mulungi yawandiika ennyimba ennungi awayimba bulungi bannange omuntu yenna gwe kikwatako era ng'asobola otusaasira omuyimbi waffe adde engulu Jamie Kalicha bannange atusaasire busaasizi omukulu ono agenderera weewaawo oba akozesa biragalalagala tetubikiriza ebyo tetubikirizaamu wabula tusaba mukama bambi amutaase amugye mukyali mu ssaawa zino okuba bagamba obwongo butegeera n'ekirala awuguka era omwami omukulu omu ayogedde n'agamba Jamie Kalicha nze anajja mbw amutwala mu rehab ngenda mutemaatema naye ng'ekituufu kye kiba nnange tusabire omusajja ono atereere bambi naffe tumwagalako muwatandika otukuba omuziki kubakuba obuyimba obulungi gwenno munnange nkugamba tuula kalira wuliriza emboozi ya Jamie Kalicha kuba yo ekwase nakutuula kalira wuliriza basonzemuko olugalo enda tema buli agenda omukima nti amutwala mu rehab kuba simula ayina basonzemuko olugalo nabayogerako bonna abaakola ku mbeera yamutwala luti papa Misaki sijja kwogera ku nsonga eyo andi yagikulira omutwala oba ye yagikulira alabika yooyo naye nze yayogera bonna abaakola ku mbeera yamutwala si musanyufu kuba si mulalu teetaaga genda mu rehab naye nga musajja muyimbi mulungi byoma amumanyi amanya go amanya abampita Sam gwabeera n'omukulu Jamie Kalicha nza alina Jamie Kalicha ennaku zino nzabeera naye omaze ebbanga ki ng'obeera ne Jamie Kalicha Jamie zigenda katuwera weeks bbiri mbeera naye nga tubeera ku lusozi wano mubeera ku lusozi lwa Walume tubeera eno waggulu emakinde ku Kabaka Muteesa Royal Estate Lodge gye bayita mu kizungu yesebo wakwatagana otya naye okutandika okubeera naye Jamie nakwatagana naye dda nga nkyabeera n'omuyimbi bayita Aziza Zion twakwatagana ne Jamie nga kyali wange twatandikira omukwano ne Jamie Kalicha ate okujja okutuuka okubeera naye wano ewaka Jamie nzije yakangamu kubanga yajja kiro nga nnyonya ajja abuuza mbeera mba ndi awo ku saa 8 gw'ekiro nga ntuukako nga mbuuza Jamie kiki nga ngamba basajja bangobye tebakyagala mbeera endala ne mbuuza kiki saabigenda nnyo mu maaso kuba olwedde nali nawulirako ensonga ze nti waliwo ebimutetenkanya ng'omuntu niba ogwo oli muganda nge sisobola kwejjako jangu tupowe netubetandika okutambuza obulamu naye nga olwo ebimukwatamu ng'omuntu ebimusinza amaanyi oyo gye yagira mu mbeera ki embeera gye yagiramu yali tesanyusa nnyo nakugamba asaba kubeerangako naye wona oba yakugamba njagala kusulawo nkyangenda talina kyeyayogera kati nga nze muvubuka ntegeera muvubuka muno wajja kweza essaawa ate gwe bataguli omanyi abazze powa saa 8 yayingira netubeerawo ffenna netandika okutambuza obulamu mpolampola naye nga omuntu gwemanyi nazisobola mugoba naye nga ndaba waliwo ebitakwatagana byayogera ozanye bajjajjange ate biki ebintu ebityo bamuteesa ayogera empewo z'abamuteesa bingi byabadde akola wano ebimu yakutandika n'okukumako wano ebyoto waggulu waliwo ebyoto ebimu biri awo emanju tule yasima n'entaana waliwo bye yakolako eyo waggulu Katemba yamukolako eyo Katemba n'atiisa n'abantu yali atya Katemba yali atya
yalina ebintu byakola ng'agamba ntaana ya Sir Edward Muteesa bamuziika eno ebintu byonna yogera nnyo mu bya Bwakabaka byayogereramu Badawudi Chwamanga z'ensonga zezasinga okwogerako. Linda ko yasima entaana n'akola atya? Teyasima yakola ekintu kiringa entaana n'agamba nti wano we baaziika Sir Edward Muteesa. Abantu ne batya ku kyalo. Abantu ne batya kati abantu olw'okuba bamanyi nti mbeera naye ne bampita nga ajja waako nga olw'okuba mumanyi nti waliwo ebimusumbwa ne mbayita ne tubita ebatereezaawo ti nga tewali kiriwo ensonga eyo ne tugimaliriza bwetu. Naye nga yeeyisa atya gwe abadde naye wiiki enamba yeeyisa atya ng'oli naye? Because abasinga bagamba yagwa eddalu. Jami tagwangako ddalu, Jami ategeera naye lwakuba awuguka. Okuwuguka kutya mubeera ne Jami ne mwogera ebigambo nayogera ebigambo ebirina amakulu ebitegeerekeka naye kigambo bibiri olumala nadda mu byempewo n'atandika kwogera bya buwangwa byakusamira byaki naddamu ebyo olumala nadda ne munyumya. Jami ategeera nga omuntu ng'amutegeera ategeera kuba Jami ye muntu gwesobola okugamba nti tokola kino n'agamba mbadde nkikoze mu kinsonyiwa. Bangambye yeeyambuddeko eggula engoye. Tenneyambula ngoye ejjo yasibye kuno tayambadde essaati yokka naye nga yambadde ekinu. Si kweyambula nti yeeyambudde yasibye nga ejjaga tayagala kwambala ssaati kayambala ekinu atambuze n'ebigere tagenda kwambala nga bajjajjaabe bamugambye tayambala ssaati abeere mu kinu n'ebigere yasiibyemu ejjo lwonna. Kigambibwa nti asiiba yonoona ebintu by'abantu. Bwe yali akoonodde ku bintu byo okwonoona ebintu kyo ekyo kintu akikolera ddala kuba nze ebintu byange bisinga bimazeewo. Newomuwa ekintu noga nti muwadde kino tekidda, omuwa ngatto agendera mu ngatto tezidda, ziba kyaddira mu kirala. Kati kyokwonoona ebintu byange byayonoonye bingi naye olw'okuba muganda wa. Biki byayonoonyeeko by'ogamba nti kino ne kino? Engoye, engatto, ebyokukozesa ewaka, masepiki, biki ebyo wabifulumya tebidda, omwera mu kikopo wagenda nakyo tekidda. Ebintu ebyo tebyolaba nti omuntu ng'omuvubuka kyasobola okutambula nakyo ekyeswaga tekidda, addira na kirala. Olinga agamba teyajja nangoye. Ate omuntu asobola okujja nga aliweerera omuntu azze nti azze kiro. Engambe z'okukyusa nti okuva nga bwe yajja taddangayo gye yava. Yakuva mu ngoye ze yajjiramu taddangayo. Yakugamba yava gye bamugoba. Agamba yalina enjoye eri Masajja awo, Misaaki yali agisasula. N'agamba Misaaki alekerawo gisasula bagisibe. Eyo yaŋŋambako. N'omugamba naye lwaki toddeyo ofuna ngoye? N'agamba nja kuddayo njina mbeerako eno. Ttiimu ebadde eze nga yagala mutwala bamutwala endowooza afune ku bujjanjabi. Aliridda wa tomunoonya. Jami abaddeko wano essaawa nga emu emabega naye n'aŋŋamba kansooke nzibukeko wano nabye njagala okukima. Njagala kugendako ewaffe e Kawempe. Ne mugamba ye oyagala gendako Kawempe? Naga omutima gunnumye njagala gendako ewaffe wa e Kawempe kansooke nzikire wano nkomewo. Kati ttiimu emwagala ebadde ezzo mukima weetuukidde nga yakavaawo. Nawe obadde ogenda muwaayo? Okuba kubadde kuyamba Jami Kalisa kutereera nga lwaki simuwaayo? Kuba naye muganda sikasigo osobola osanyukira muganda wo ng'ali bw'atyo kikisanyusa. Oza Jami yeetaaga ki okutereera? Jami teyeetaaga rehab kuba Jami ategeera. Jami alina empewo ezimusumbwa ze beetaaga okutereeza ng'abeewaabwe nga famire. Ffe be tutasobola tegeera kujjako nga famire yeevuddeyo negamba twalina kino twakola kino twakola kiri kyekisumbuwa Jami. Jami teyeetaaga rehab. Ate nga bagamba mu rehab yagendayo luli yakomawo ateredde nga tereddemuko nera bagala muzzaayo. Jangasaga mulamu wange nayo afuuse ensonga
Wendy, si bwe nali nkyuse bwe nazuula gwe nasakikowe otukolako omugogo gw'abali abali bampuba okukira evumulo nga bebiwondo tebanyiga bakosa bekase. My love is your love. Kukwekewa kutekewa nibatakusingane zino olunaku lolintaba kiba kirooto kyantisa era saba olunaku lolintaba terujja terujja lolindeka bebi ogende ondekane terujja terujja liri basasi mukawompo oli wankubi omuko mugongo terujja saba olunaku lolintaba terujja terujja lolindeka bebi ogende ondekane terujja terujja liri basasi mukawompo oli wankubi omuko mugongo terujja yali gwe eyendaga okwagala era gwe kabuti yange awali chikonta enaku yange gwenyisindira abalala bandekawo nga balaba nfume yegwe nonkula nonzigabiriza zegwe wanzula singa tetufa nandi wangate nawe ngera ngera mukiba aliba walumbe alitawulanze nawe saba olunaku lolintaba terujja terujja lolindeka bebi ogende ondekane terujja terujja liri basasi mukawompo oli wankubi omuko mugongo terujja. Banji banimba banji bakoya omutima baguyuza netamwa tokuolaba newajaja tinamura toligeza notyawa kumoni bonse ebyange nabikuwa okwata ebebanyeza saba olunaku lolintaba terujja terujja lolindeka bebi ogende ondekane terujja terujja liri basasi mukawompo oli wankubi omuko mugongo terujja saba olunaku lolintaba